ngana mu munana. Jebuvuddeko gavumenti yavaayo n'etandikawo enteekateeka y'emyuga n'ekirubirwa eky'okujja abantu mu bwavu awatali kuleka muntu n'omu mabega. Gavumenti ng'eyita mu kitongole kyayo ki Microfinance and Support Center yasalawo ng'ekulaakulanya abantu ng'eyita mu bibiina by'obwegassi. Abantu abategedde amakulu akubo goyitamu gaggawala bagaggawadde nga bayise mu kukekkeza na kutereka. Obukayire 300 nga oluvannyuma olw'okuvinga emiliyoni 8. Olwaleero minisita omubezi avunaanyizibwa ku bibiina by'obwegassi Haruna Kyayune Kasolo asiibye atalaga disitulikiti y'e Bugiri omuli Bukooli North, Bukooli Central kw'ossa ne Bugiri Municipality ng'asomesa abantu ku ngeri gye bayinza okukyusaamu endowooza zaabwe okusobola okweggya mu bwavu. Omuntu yenna anaagaggawala olina okwawula n'omanya nfunye omutwalo mulamba 10,000 nsadde wali bbali ezo zo za investment. Bano batubuulidde ku bye basobodde okufuna mu myuga omuli okwetandikirawo bizinensi ez'enjawulo kw'ossa n'ebintu ebirala era ne bamusaba okubongera ku nsimbi okusobola okwongera mu bibiina byabwe kubanga ng'eziriwo tezikyabamala. Omukyalo ono Bwerere Amina yali asula mu kayumba ak'eisubi aye nga agula duuma. Mu kayumba ak'eisubi ako yasobola okubawo yafuna looni ey'emiliyoni 4 mu myuga. Yasobola okuboneka nti ayongera ku yagula duuma. Engeri duuma bw'abeere mu bbeeyi yafuna amagoba amabitirivu. Yasobola okuba nga yeezimbirawo akayumba ak'omuzigo mulala. Ngeri tufunyemu tulina studio ey'Enemba erikola bulungi. Ssebo Honorable Minister tusaba otwongere ssente. Weewaawo ensonga